Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti. Kyaiti YouTube channel yaffe nabagamba tulina ne Facebook eyitibwa Kyaiti page gyeri. Osobola ogirayikinga n'oteekayo message n'ombulira kyonna ky'oyagala okumanya ekibeera kikusobyeko nga tokitegeera bulungi. Kakati okusookera ddala njagadde olwaleero tutunuulire kye bayita okula. Okula ono njagala tumutunuulire yekka. Okula ono afaanana bw'atyo nga w'omulaba. Okula ono abasinga bamuyita bamiya, n'ekyo erinnya lya bamiya ndowooza eriyitibwa Mbuwalabu ndowooza, naye wano mu Uganda tumuyita okula. Tumuyita okula. Kati okula oyo nga w'omulaba bw'atyo bw'afaanana, abeera nnyo mu butale. Mu butale ye abeererayo ddala mu butale, obutale obw'enjawulo. Gwe kyokula ogenda mu katale k'olaba ku kitundu w'obeera nga ke kasinga obunene, okitegeera. Kati w'ogendayo yingira ddala munda, noonya we batunda bino ebintu ebigenda mu nva, nnyaanya, kitungulwe, noonya eyo gye batunda ebintu ebyo ebigenda mu nva. Kati ne okula oyo be babeera bamutunda. Okula abamutunda beebo abatunda ebintu ebyo ebigenda mu nva. Kati w'omufuna ng'obadde omufunye bulungi, kisinziira bunene bw'oba ofunyemu, size. Okusookera ddala w'obeera omufunye, ng'omufunye bulungi nnyo, njagala muwulirizemu abakyala eno ensonga yammwe abakyala oba abawala, kuba mukaaba nnyo kye bayita amazzi, naddala ago amazzi agaseereza, ago agayamba. Aleeta amazzi ago agayambira ddala ekintu ne kinyuma, okitegeera. Omusajja n'abanga anyumirwa kyali mu kukola ate nga naawe tofunamu bulumi bwonna. Kakati okula ono w'obeera omufunye, okasa otuuka ewaka, osobola okukikola tugeze mu wiiki, kikole nti mu wiiki emu nywamu ebikopo 2 bijja kumala mu wiiki. Kati w'omufuna fumba amazzi gajje bulungi nnyo, bwe gamala okujja gayiwe mu ttampeko, okitegeera. Gayiwe mu ttampeko bulungi nnyo nga gookya, nga gatokose bulungi, gayiwe mu ttampeko. Kati w'omala okugayiwa mu ttampeko amazzi agookya, saliramu okula. Okula oyo musaliresaliremu bupiisipiisi nga butonotono, busaliresalire mu kikopo ekyo ky'oyiyeemu amazzi. W'omala okubusalirasaliramu bikkako, okitegedde, bikkako ofune woowummuza. Kati amazzi ago we gawola, ojja kupima nti kati gawoze, ganaagenda okuwola nga ne okula, ekirungo kya okula kijja kuba kyegasse mu mazzi ago, okitegedde. Kati nywamu amazzi nga gawoze bulungi ganywe, bino ebisigala wansi okula ebyo byo n'owoobiyiwa. Kati omanya nti tugeze lunaku onyweddeyo ekikopo kimu, n'olunaku oluddako osobola okunywayo kimu, n'olunaku oluddako bw'otyo. Kakati ekyo nga kisubiro kyo kitegedde. Fumba amazzi gayiwe mu ttampeko, salasala okula omusalire mu mazzi ago mu ttampeko, omale obikkeko gawole bulungi nnyo, onywe amazzi biri okula byo bisuule. Kakati ekirala okula ky'olina omukola ng'oyagala okumuvunamu ekirungo ekyo kijja okukuyamba okuleetera amazzi gwe omukyala, ndi ku gwe omukyala oba omwana omuwala. Kati oddira, tugeze mufumba enva oba ofumba ennyama oba byennyanja, enva zonna z'olaba, ddira okula ono omusaliresaliremu. Kwegamba obeera ojja kufunira ekirungo ekyo ng'oli enva zino, owute kasupu k'enva ng'otaddemu okula oyo, okitegedde. Kuba jjukira abasinga bamuteeka mu nva, naye ate mmwe abasinga temwagala mukozesa kuba temumutegeera kirungo kiki ekirimu ekiyamba, okitegedde. Kati n'olwekyo gwe omukyala okula oyo agenda kukuyamba nnyo nnyo. Fumba enva zo, musaliresalire mu nva ezo, sooka ozisiike bulungi nnyo nga omusiika enva. W'omala okula ye tomusiikira wali, kati w'omala busaleesale obusuule mu nva ezo. Kyemba kugamba okole bw'otyo bisobole okwekenenulamu, supu oyo avemu mulungi, abiyingire mu nva ezo. Kwegamba supu oyo abeera ajja kuzitowa. Supu wazitowa, kitegeeza wonaamuwuuta oba n'oba ng'omukozesezza omulidde,
ojja kufuna ekirungo kiri kye weetaaga okufuna gw'omukyala. Talina buzibu, omuteeka mu nva zonna agendamu bulungi, talina buzibu. Kisinziira gwe enfumba gy'oba okose ki, gy'oba ofumbyemu. Okula ajja bayamba nnyo naddala mu abakyala, naddala ndi ku mmwe abakyala. Mwebale nnyo okumpuliriza, mbaagala nnyo. Gambye nti YouTube yaffe eyitibwa Kyayiti.